Nansi w'eggwanga erya America ono nno ng'afiiridde mu kaguli ka poliisi ku poliisi y'Entebbe era nga wetwogerera okunoonyereza kwatandise dda okubeera ng'ogenda maaso n'okubanga kukolebwa era nga kigambibwa nti ono omutuuze mu ggwanga erya America yajja mu ggwanga erya Uganda gye buvuddeko era nga poliisi y'e Uganda yamukwata ku bigambibwa okuba nti passport ye oba visa yali emaze okuba ng'eyitako era ng'omusango gwe baamukwata gwegwa overcity mu bitundu eby'Entebbe ne bamukwata ne bamuggalira. Tewali yamanya ki kyamukolebwako mu kaguli gye baamutwala, teri abadde amanyi mbeera ki gyayisibwamu, wabula mawulire gafulumye era gakakasiddwa olunaku olwali ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 nti ono yafiiridde mu kaguli ka poliisi oba yafiiridde mu kaduukulu era nga wetwogerera abasirikale ku poliisi y'Entebbe baagaaniddwa n'okubaako kye boogera ku nsonga eno era ng'abamu we baatuukiriddwa baagaanye okubaako kye boogera kubanga nga bo bagamba nti ensonga eno yabasusseeko okutegeera era byabagezeeko wabula nga ye munnansi w'eggwanga erya America era nga kigambibwa nti ono alimu n'omusaayi ogw'eggwanga erya Burundi era ng'omukulu An American citizen has died while yafiiridde mu kaguli ka poliisi y'Entebbe mu bitundu mu ggwanga erya Uganda. Mukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate nawe kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Sebabulidde Patrick nze mbeerangawo okubeera nga kutuusaako. Nina wano ekiwandiiko ekyongera okukakasa n'okukonfaminga bino byengenda maaso n'okubanga nkugamba. Munnansi w'eggwanga erya America nga mutuuze era nga alina passport yaabwe wabula ng'alimu omusaayi ogw'eggwanga erya Burundi. Ono ng'amanyiddwa nga Eric Nkusi yajja mu ggwanga erya Uganda nga bwe nkugambye wabula yakwatibwa gye buvuddeko ku bigambibwa okuba nti passport ye visa ye yali eyiseeko. Kati ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno gwennyini ogw'omunaana omuntu ono yakakasibwa nti mufu era ng'okufa kwe yafiira mu kaguli aka poliisi y'Entebbe. Olukuva ng'ennaku z'omwezi lumu bibadde biringa ebikukusiddwa era bibadde ng'ebikwekeddwa wabula kakati finally bimaze okubeera nga bivaayo era amawulire gendi mugenda maaso n'okuba nga nkutegeeza. Bw'oba tonaba kuba ng'osubscribinga kikole mbeere nga nkuwa ekiwandiiko ekyongera ogenda maaso n'okuba nga kikakasa bino byoli mugenda maaso n'okuba nga owulira ku mukutu ogwa Redison TV naddala ggwe amaze okubeera ng'osubscribinga. Jjukira gye buvuddeko twakuwa amawulire nti eggwanga lya America lyateeka baani oba kye tuyita visa baani ku batuuze abava mu ggwanga erya Uganda. Olowooza kyandibanga ki ekiviiriddeko munnansi w'eggwanga erya America okubeera nga naye ate afiiridde mu kaduukulu ka poliisi mu ggwanga erya Uganda? Olowooza kizze accidento oba olowooza kino kyandibanga kirina kye kitegeeza? Naye ku guno omukutu genda mu comment section message yo ngenda kubeera nga ngisoma nga bwe ntera okukola nti ku nkomerero ey'amawulire gemba nkuleetedde nzija n'obubaka bwo. Kati nga sinakuba nga nkuwa ekiwandiiko njagala nsooke nkujjukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu ebikutawaana osobola omunoonyaako ennamba eyo gye nkuteeredde awo 0753 85 asobola okukulombera dduwa n'aba nga akusumulula ebintu byonna oba oliawo ebikutawaanya. Kakati njagala kuba nga nkuwa ekiwandiiko kino ekifulumidde ku mikutu egy'enjawulo nga kikakasa n'okukonfaminga byoli mugenda maaso n'okuba nga owulira ku mukutu ogwa Redison TV nti munnansi w'eggwanga erya America afiiridde mu kaguli ka poliisi ey'eggwanga erya Uganda poliisi y'Entebbe era wuliriza ekiwandiiko bwe kigamba. Ngabagamba nti an American citizen has died while being held at Entebbe main police station, prompting an investigation and raising questions over the circumstances of his detention. Nti munnansi w'eggwanga erya America yafiiridde mu kaguli ka poliisi y'Entebbe era nga kino kyaviiriddeko okubeera nga ebibuuzo bingi nnyo byebuuzibwa era oluvannyuma okunoonyereza ne kutandika okuba nga kugenda maaso n'okukolebwa okuzuula enfa y'ono egambibwa okuba nti teyategeerekese, ekyamusse tekyategeerekese, tewali amanyi kiki kyamusse, balabe bulabi nga muntu afudde. Police identified the deceased as Eric Nkusi, a US citizen who was arrested last week for allegedly overstaying his visa. He is said to have died in custody on Friday, August 1st, 2025. Nti poliisi yakizudde nti Eric Nkusi munnansi w'eggwanga erya America yakwatibwa wiiki ewedde ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 era ng'ekyamukwasa kirowoozebwa okuba nti yali ali ku overcity mu ggwanga erya Uganda nti visa erabika yali yaggwako era bano ne bamukwata nga lumu omwezi ogw'omunaana 2025 bwe batyo ne baba nga baamuggalira. A police source speaking to this publication a week later on condition of anonymity because they were not authorized to speak to the press. Bano nga bagamba nti bino byonna oluvannyuma lw'okuba nti baamukwata omukulu ono amanyiddwa nga Nkusi
yannyonnyola ebintu bino nti ekintu ebikolwa ebyamukolebwako tebyali birungi nnyo nti era oluvannyuma lw'okumukwata bamutwale bamuggalire waliwo ebyaliwo awo newankubadde ng'abakulu mu poliisi mbu we baatuukirirwa baategeeza nti tebasobola era tebakkirizibwa kubeera nga boogera ku nsonga eno gwampuliriza Jane mugenda maaso n'okubanga nkuwoba oli awo ensonga eno yandibadde yategeerekeka dda era naawe wampuliriza yonna gy'osinzira okubanga gy'ondabira oba gy'owuliriza wandibadde eno story wagimanya dda. The source claimed Nkosi requested to be given the drug, warning he could die without it. But officers on duty allegedly told him he would have to wait until his return to the United States to access it. Wuliriza bulungi nnyo. Ono omukulu amanyiddwa nga Nkosi munnansi w'eggwanga erya America bwe baamukwata nga omanyi poliisi y'e Uganda baamutuusa mu kaguli n'abategeeza bannange ndi ku ddagala sijja kugaana kunsiba naye nina akadagala kange kenjagala mundeke mbeere nga nkakozesa kubanga bwe sikozesa ddagala eryo ekyamazima nnyinza okufa. Eddagala eryo linnyambako okulaba nga sifa wali mulwadde wa asima oba mulwadde wa pressure ebyo teryamanyi. Kati abasirikale baamuddamu ne bamugamba nti ssebo eno oli mu Uganda oba otambulira kadagalako linda bw'onaddirayo mu ggwanga lya America osobola okubeera ng'ofuna eddagala eryo owona okufa. Naye wano mu kaguli k'eggwanga erya Uganda ebyo jja bigamba jjajjaawo. Kakati kigambibwa ti omusajja ono yasangiddwa mu kaguli ke mubadde baamuteeka ku lunaku olwazzeeko ng'omusajja mufu kyokka nga yabadde amaze obbagamba nti bannange mundeke nfuna akadagala kange akadagala ako kanyambako okubanga sifudde. Abasajja ne bamugamba linda akadagala ojja kafuna ozze wammwe naye wano e Uganda tojja kukafuna era ku lunaku olwaddako enkeera bw'atyo omusajja yasangibwa mufu mu kaguli gye baali bamusibidde. Nkusi's body was transferred to the city mortuary at Mulago in Kampala for a post-mortem examination. Nti omulambo gwe bagukwata ne bagutwala mu ggwanika ne baba nga bagenda gukolako post-mortem bagwekebejje balabe kiki ekyaviiriddeko omusajja ono okufa. Naye jjukira yafa abagambye nga sinnafa mumpe akadagala kange nkakozese kanyambako okubeera nga ndi mulamu tebaakamuwa. Kampala Metropolitan Police spokesperson Patrick Onyango confirmed that investigations were ongoing but declined to give further details. Omukulu ono ayogerera poliisi mu bitundu bya Kampala amanyiddwa nga Patrick Onyango yakakasizza ekintu kino kituufu nnyo era okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Omukulu amanyiddwa nga Eric Nkosi ekituufu yafiiridde mu kaguli kafe aka poliisi naye tetulina information gye tujja kwogera era tetukkirizibwa kubeerako kyonna kye twogera ku nsonga eno tujja bibategeeza bwe binaaba bifunise era bwe kinaaba nga kisobose era nga kikkiriziddwa. Kakati omusajja bw'atyo bwe yafiiridde mu kaguli ka poliisi naye nga yasoose kubategeeza nti bannange munfunira akadagala kange nyinza okufa bwe mba sikalina. Abakulu ne bamutegeeza nti ojja kafuna ng'ozze mu America naye wano e Uganda ffe tetujja kubeera nga tukakuwa oba ofa n'ofa. Omukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira genda mu comment section teekamu obubaka bwo ombuulire olowooza kiki ekiyinza okuba nga kigenda kuddako eggwanga erya Uganda okuwulira amawulire ng'ago nga gafulumye nti omunnansi w'eggwanga erya America afudde olw'obulagajjavu era ng'afiiridde mu kaguli. Mugagga Wuma webale kubanga koli message yatuuse. Namugenyi Ruth webale kubanga nawe ogoberera message yatuuse. Nabakoza Sumaiya webale kubanga ogoberera message yatuuse. Susan Global Sera webale kubanga nawe ogoberera message yatuuse. Namugumya webale kubanga nawe koli message yatuuse. Brian Sempala nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse. Mami waffe Mami Kevin okuva Switzerland we bali kubanga obeerako munnange message twagirabye bulungi nnyo kyokola kya mutawana nnyo okugoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo. Mukama akuwe kyosinga okwagala na mwenna abagoberera omukutu gwaffe. Genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ezo ze tuba tukuleetedde ate obubaka obwo tusinzirako okuba nga tukunoonyeza amawulire oba oli awo ge weetaaga okubeera ng'omanya. Kanzije tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja